mwebe muyita ebizibu ebinene ebiri mu bulamu bwo Ssekinnoomu, ebiri mu bantu, oba ebiri mu umma y'Obusiraamu, oba ebiri mu nsi mwe tuwangaalira. Allah agambye byonna ebyo ebizibu bimala bye batuuseeko bima kasabati aidikum, bivudde results ezivudde mu ebyo bye twekolera n'emikono gyaffe n'amagulu gaffe. Ate Allah n'agamba wayafu an kathir, bingi Allah byatubikkirira. Singa yali asobola byonna tupanishinga nabyo mu dunya twandibuze otunywa amazzi. Naye Allah agambye byonna ebitutuuseeko bivuddeko ebyo bye tukoze n'emikolo gyaffe n'amagulu gaffe, ate Allah ebisinga obungi n'abitusonyiwa. Ebyo byonna aya ziraga buli ekizibu ekiri mu dunya kirize lwa bikolobero byaffe. Waqala Allahu azza wa jalla, Allah agamba era mu Qur'an n'agamba dhalika jazaynahum bibaghihim, zonna Allah byonna atusasudde olw'ebyo bye tukoze olw'obujeemu bwaffe. Waqala azza wa jalla fa akhadhahumullahu bidhunubihim, byonna ebitutuuseeko lw'amazambi gaffe. Allah byatuggyeko abituggyeko lw'amazambi gaffe. Ebigezo Allah byatukozeseza abitukozeseza lw'amazambi gaffe. Teriyo kisinga aya ya Qur'ani, teri kisinga aya ezo zonna zenjogeddeko. Teri bigambo bisobola okutegereka kusinga ebyo ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala bye yayogera. Kiraga nti byonna bye tulina mu dunia olwaleero bivudde ku bikolwa byaffe ebibi. Bwe tunaakyusamu ne tukola nga Allah bw'ayagala, Allah ajja tujjako ebyo. Gwe wennyini omuntu omu ebizibu by'olina weetereze ne Allah ajja kuggyirawo byonna. Bwe ziba ndwadde Allah ajja zikuwonya. Obuba bwavu Allah ajja bukuggyako, obuba bugumba Allah ajja bukuggyako, oba toyagala abantu ne weeteeza Allah ajja bakwagaza, buli kimu kyonna Allah ajja kikola. Bwe giba mirembe ng'ogyetaaga mu makaago, mu kitundu mw'oli, mu bukulembeze bwo, mu buweereza bwo, mu kifo kyo, mu kampuni yo, bw'etya Allah ajja kugondeza abantu bonna b'okulembera. Fala yaqa albalahu illa bidhanbi. Buli kigezo kyonna Allah kyaleeta ne kyapeninga mu bulamu bwaffe gwe Ssekinnoomu oba eky'Obusiraamu bwonna oba eggwanga lyonna, Allah akireetawo lw'amazambi ge tukola. Ate wala yurfa bala'u illa bitawba, Allah ebizibu abijjawo na kumwenenyeza wa da'watun ila Allah azza wa jalla, na kumusaba. Utuwanika emikono Allah ntumusaba, Allah ajjawo bikyambi yandigeze byageredda ne bitatuukako. Allah ajjawo byabadde ageze, Allah n'abitujjako. N'olw'ensonga eyo Allah buli kyaleeta ku dunya kivaawo na kumusaba na kukola tawuba. Tudde eri Allah nga tukola tawuba, Allah kuggyirewo ebyo ebizibu by'olina gwe Ssekinnoomu oba Obusiraamu bwonna oba eggwanga lyonna oba ensi yonna. Byonna bye mutwa bituuseeko mu Busiraamu byonna bivudde ku ffe bye tukola. Li'annahu qaala as-saadiqu al-masduuq, yagamba Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'amazima asinga ab'amazima bonna, alladhi la yantiqu anil hawa, yali tayogera ng'ayogera ku kwagala kwe, naye bye yayogeranga bwalinga bw'okuviira Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba fil hadisi sahih alladhi rawahu Ibn Majah wa Hakim wa ghayrihima, yayogera Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ey'ekitiibwa entuufu. N'agamba min hadisi Ibn Umar, yayogera mu hadisi yava ku mutabani wa Umar radiyallahu anhuma, yagamba ya mashara al-muhajirina. Hadisi eno nkulu mugiwulirize. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita basahaba n'agamba ya mashara al-muhajirina, yagamba abange mmwe abaasenguka ne muva e Makka ne Madina n'abaali e Madina baalimu. Yagamba khisalul khams, yagamba ebintu bitaano, n'agamba inibtulitum bihinna, n'agamba Allah waabagezesanga nabyo, wa a'udhu billahi an tudrikuhum, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abibakingirize ebizibu ebyo bijje mu nsi nga temuliimu mirimu kubisanga. Bizibu ki? Yagamba nsaba Allah, yagamba ebizibu bitaano Allah wali bagezesa nabyo binene nnyo, nsaba Allah mu bulamu bwe munawangala Allah aleme bibasinkanya nga muli balamu muleme kubirabako. Ekisooka yagamba lam tadhhalu lfaishatan fi lqaumin qattu, n'agamba hatta yu'linu biha, yagamba abantu batandika okuyolesa obwonoonefu ne babwerangirirako bo bennyini, abantu berangirirako obwonoonefu. Waliwo omukyalo omubambuuza omulimu gwako, yagamba nti nze ndi malaaya. Omulala ne bamubuuza era naye mukyala yagamba nze ndi mufere. Naye kakasako obwonoonefu, nabagambye nti abantu bagenda kukeera ku makya, omulembe gulikeera ku makya ne bakola ebyobwonoonefu, ne batava mu kubikola kibba, ne babirangirira ne mu lwatu, ne batandika obwonoonefu bwabwe n'ebikolwa bye ne babirangirira mu lwatu. Allah yagamba illa fasha fihimul awja'u wal asqam allati lam takun fi asrafihim, yagamba Allah agenda kuleeta agalwadde ge batalabangako n'agatabangako ku baakulembera bonna, Allah agabaleetemu. Abaffe waliwo ekisinga siriimu, abaasooka tebamunyumyanga nako emirembe gyakulembera. Bonna ebisome byafaayo tebafunangayo obulwadde bufaanagana siriimu gwe tulina olwaleero.
kiraga tuli ku mulembe guno abaffe waliwo ekisinga korona gwe twakamala okukuba amabega saba Allah aleme kumuzza mu bulamu bw'ensi yonna. Allah yagamba ajja kuleeta ebirwadde ebitalabeka nko mu bulamu bw'abantu bonna. Singa abantu banaayonoona ne bakola ebikolo ne bajeemera Allah ne bayolesa obwononefu ne batakoma kuboolesa ne babulangira ne mu lujjudde bimeka bye mukoze ne mukola bamuyita kaliyokyo bamuyitaani ne bavaayo ku stage bali ne bakola ebyobumu n'ensi yonna yonna eraba. Allah yagamba munaayonoona ne mutava mu kwonoona ne mulangirira n'obwononefu mu lujjudde Allah agenda kubeeta bino ebyo byava mu siriimu. Temwebuuza gye yava. Bye bava mu covid abadde aluma ensi yonna kusobya Allah n'obwononefu waffe ntubwolesa nabbi yakyogera dda. Ekyo kimu. Yagamba asaba abaswaba bali yali ayogera yagamba omulembe ogwo guleme basanga abaliyonoona ne baddira ne bamala okusobya Allah ne bakola amazambi ne batakoma kugakola bukozi mu kasirise wabula ne bagolesa n'eri ensi yonna neegalaba. Bye bimansulo bibadde mu nsi nga ne wani waffe Uganda bibaddewo. Nze firimu ezo ez'obwononefu ze mulaba ku butambi ze mulaba ne ku kompyuta zammwe ze mulaba ne ku masimu gammwe bali abazikola mujjude nga balaba zibakwata. Kati bwe bwononefu obwo babukoze nga gwali n'esi mukyala we si mwami we ne batakoma bikolereyo gye babikoledde ate ne babirangirira ne mu lujjudde lwonna. Kati Allah kwe kuleeta endwadde ezo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyogera dda leero ffe tukirabyeko tuli ku mulembe ogwo gwennyini. Ekyokubiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba walam yamna'u zakata amwalihim illa muna'a alqatl min as-sama. Yagamba abagagga ku mulembe gyabwe egyo abali ba ku mulembe ogwo guno gwennyini gwe tuliko kuba byonna tubirabako obaligaana okuwa zaka abagagga buli muntu ayina zaka aganya okugiwa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala enkuba egenda gaananga okutonnya etonyenga nga erwawo okutonnya enjala ng'eruma abantu lwabwe nkuba butatonnya. Bwe tugenda mu house of zaka buli muntu yenna yina wenna awezezza ssente eziwera mu kakadde naye nga akakadde ako okoze bizinesi kalimu akakadde kalamba ne katambula omwaka paka ku mwaka nga tekali mbizibu tekali mu mabanja olina okukatoolera zaka alal akalli ekitono nnyo emitwalo giringa ebiri. Ekitono ennyo giringa emitwalo ebiri. Naye bameka abagagga abatoola zaka? Bameka abagagga abatoola zaka? N'olw'ensonga eyo baganda bange ab'ekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba mulembe oguyituka walam yamna'u zakata abagagga baligaana okuwa zaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda enkuba egenda gaana okutonya. N'agamba walawula albaahim singa tezaali bisolo egyo mulaba etonya Allah agitonya nsolo abisolo na binyonyi na biwuka. Singa abagagga banagaana okuwa zaka abafa abagagga baffe bawa zaka. Buli alina bizinesi erimu miliyoni 2-3 kakadde ogitoolera zaka buli mwaka. Tulowooza nti abatoola zaka be bali abanene. Naawe alina bizinesi eweza miliyoni 2 ne zibeeramu omwaka mulamba nga teziriiko mabanja naawe olina okutoola mu zaka n'okudda waggulu. Ekyo kimu. Ekyokusatu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba walam yamna'u zakata amwalihim. Yagamba obaligaana okuwa zaka obaligaana okuwa zaka Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugaana enkuba okutonya. Ekira n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba wa shiddatil mu'una wa jawli sultani. Yagamba walam yamna'u zakata amwalihim illa ukhidhu bisinina. Bajja gaana okuwa zaka enkuba tejja kutonya Allah ajja kubaleetera enjala. N'agamba wa shiddatul mu'una wa jawlu sultani. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleetawo embeera abakulembeze baffe batufuge nga twabanga abatunyigiriza. Ajja kuteekawo embeera abakulembeze baffe batufuge nga tulaba ddala batunyigiriza. Allah ajja bbawo emitima emigumu abawa amaanyi ag'enjawulo abawa obumalirivu batufuge nga tulaba ddala batunyigiriza. Singa tunaajeemera Allah buli mukulembeze gw'anaatwa tujja kulaba ng'atutuddeko ng'atuliko lwampaka tetumanyi byo ebiri batebiriiwo. N'agamba kyagamba walam yanqusu ahda Allahi wa ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama illa sallata alayhim aduwuhum min ghayrihim. Wetunaajeemera amateeka ga Allah n'amateeka g'omubaka ne tugavaako Allah agenda kuddira abalabe baffe buli we baliwo abalabe ba busiraamu batutuuleko oba balabe baggwanga lyaffe nabo bajje batutuuleko oba balabe baneiba bajje bakutuuleko. Buli anaava ku nkola ya Allah anava ku nkola y'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buli mulabewo yenna agenda kukusayitwalako agenda kukunyigiriza agenda kukusukkulumako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam oyogera agenda kukunyigiriza atya? Yagamba agamba bajja kuddira babajjeko ebyo ebiri mu mikono gyammwe ne bye muyina ebyammwe bajja bikwajjako omulabe wajja kukunyigiriza akulyaza amanyi akuggyeko ettaka nga siriirye naye alikuggyeko kuba yafuuse omulabe wo agobe mu kibanja woosula. Ebyo bagamba bwe munaajeemera Allah ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabyogera dda. N'agamba wama lam tahkumu a'immatuhum
aimmatuhum bikitabillah illa ju'ilu ba'suhum bainahum. Abakulembeze abatukulembera banagana okukwata Qur'an ne hadisi zitulamule. Yagamba Allah agenda teeka wakati waffe tulolanga ne ffekka. Oba ne Uganda tulolanga ne ffekka abasiraamu n'abasiraamu sikimanyi. Yagamba abakulembeze bafa abatukulembera banagana okuteeka Qur'ani mu nkola mutuufu bwayo. N'ebinkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yagamba ju'ilu ba'suhum ba'd. Allah yagamba agenda kudira obubi bwaffe tutandika okulwanagana ffekka na ffekka. Omusiraamu alwana na musiraamu, seeka alwana na seeka. Simanyi oba mu nsi mwe tuli mu ebiri kati. Ebyo Nabbi sallallahu alaihi byogera dda. N'ebyo byonna bivudde ku ki? Kukola mazambi na kujemera Allah. Yagamba okunakola amazambi ne tujemera Allah, ebyo Allah byagenda otuwa. Agambye ekisooka wetunayonoona ne tukola amazambi ne tuva mu gakola ne tugolesa ne mu bantu lwatu. Ekyokubiri n'agamba otunagaana okuwa zaka, Allah agenda kugaana enkuba okutonnya okuleka ebisolo singa tebyaliwo enkuba teyanditonye. Enkuba agamba otunagaana okuwa zaka, Allah agenda kugaana, agenda tusikiza enjala, ebyokulya bibeere nga byakaweereege. Agenda tusikiza abakulembeze abatukulembera nga batufugana mukono gwa kyuma. Wetunagana okuteeka Nabbi sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo, tugenda okuteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Yagamba agenda tusikiza abakulembeze batufuge, oba abalabe baffe bagenda kujja batuwangule batujjeko ne betulina mu ngalo zaffe. Wetunagana abakulembeze abakulembera eddiini, abakulembera ensi okukola ku Qur'an ne hadisi, yagamba tugenda kulwanagana ffekka na ffekka. Osange eggwanga nga lirwanagana lyoka kabira na kabira. Abalabu balwanaganye bokka bokka ebbanga n'ebbanga. Genda e Libya balwanagana bokka na bokka, ebyasooka byalimu abalala. Naye kati olwaleero bali baamala okubanga abo bavuddeko, kati balwanagana bokka na bokka. Iraq balwanagana bokka na bokka nga bannansi. Omuliro lyava eri n'agukuma omulabe, bo ne batandika okulwanagana bokka na bokka. Tusaba Allah abiteeke wala. Niwo ffe bireme kutuukayo. Tugende ku machanga bannayuganda tulwana tribe ku tribe, tusaba Allah abitukingirize. Tuddeyo wa Allah tukole emirimu Allah byayagala, tuleme okugwa mu mbeera eyo. N'olw'ensonga baganda bange tuli ku mbeera nti bwe tunajeemera Allah tulina kukola istighfaru na kumujjukira tukole Allah byayagala, kubanga dhunubu ayu al ikhwatu, amazambi ge gajjeewo buli kirungi, ge galeese buli kizibu kyonna kyonna, ge gakyusizza ebyengera Allah n'abifuulamu ebikemo. Amazambi ge tukoze ge ganye Allah subhanahu wa ta'ala okutwanukula edduwa. Amazambi ge tukoze olwaleero ge gatuganya okusuubirira mu Allah. Amazambi ge tukoze olwaleero ge gatuganya okusonyiwa. Amazambi ge tukoze olwaleero ge gatumazeemu ensonyi. Amazambi ge tukoze olwaleero ge gatuggyemu obwesigwa. Amazambi ge tukoze olwaleero ge gatuggyemu ebitiibwa. Amazambi ge tukoze ge gatujje ku nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala n'enyigiza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amazambi ge gavuddeko ebizibu byonna bye tulina olwaleero. Kyetwagambye fama min bala'i fil ard ala al mustawa al bashariyya, buli kizibu kyonna ekiri mu bantu kuno ku duniya mwe tuli nga ayitibwa muntu, au ala al mustawa al umma, buli kizibu kyonna ekiri mu umma wadde eno ya busiraamu, ekizibu kyonna ekiri mu umma eno ey'obuyisiraamu eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, maimunatil muhammadiyya, niyo kiba kizibu kyonna ekiri mu ummatul maimunatil muhammadiyya, au ala almustawa alfald, oba ekizibu nga kiri kugwa omuntu sekinnoomu, illa bisababi aidi libad. Ebyo byonna bivudde ku bikolwa ebikolebwa ffe abantu ebiyise ku mikono gyaffe. Allah mwaleetedde ebizibu byonna ebituuse ku busiraamu bwa Uganda n'obusiraamu bw'ensi yonna, ebituuse ku ggwanga lyaffe Uganda, ebituuse mu famire yo, ebituuse ku gwe omuntu, ebituuse ku famire yo, ebituuse ku mwana oba ku mukyala oba ku gwe wennyini, bivudde ku bikolwa byo byokola n'omukono Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuleeta ebyo. Walakad arsalna ila umamin min qablika fa akhadhnahum bil ba'sa'in wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Allah bwe yagamba naga falawla idh ja'u ba'suna tadarra'u walakin kasabat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. N'olw'ensonga ebizibu byonna ebizze, akhtari athari dhunubi min akhtariha annaha tumridu alqalbi. Ebizibu ebizze bizze olw'amazambi gaffe, ate tukola amazambi gonna galwaza omutima. Omutima gwe Allah kwayiza direction zonna zonna ezitambuza obulamu bwo.
omutima gwe gulidinga ebiyungo byo byonna omutima gwe gulowooza ekintu nga gamba katukole kino. Omutima gwe ogumala okwegomba ekintu nga njagala kukola kino. Kaakati bwe tukola amazambi ennyo ng'omutima gyaffe girwala. Wegiva mu kulwala watumiitul qalb. Waliwo abantu abayina ebifuba byabwe nga byafuuka kabbuli by'emitima gyabwe ng'emitima gyafa dda. Omuntu omutima gwe ogulwala ne gumala ne gufa watajabul qalbu an rabbi jalla wa ala. Omutima gwe otandika okulaga nti gwe oli wanjawulo ku Allah n'otandika okufuna amalala ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omanya omutima gwe mulwadde kabe kasinge gwafa. Wakad la yadhkuru kathiru min al-khalqi hadha al-athar. Abantu bangi balina ebintu batakyafiiringa. Era abantu bangi bannaffe oli asobola okugamba ebigambo n'agamba wallahi ana la astati'u an aquma usalli bil-layl. Nze sobola kusituka kusala salatu al-layl. Sisobola, simanyi lwaki. Nze we neebaka sisobola kuzuukuka. Manya olina amazambi mangi. Bw'owulira muli weefiringa n'ogamba mutuufu nze nkuulye wengwawo nze ngwa lumu. Nze mba nkooye nze emirimu gye nkola wengwawo siddamu kuwulira mpulira nkeera. Manya olina amazambi mangi gakutuulako ekiro tosobola kusituka kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omulala n'akugamba n'agamba wallahi ana la astati'u an uhafidhu ala salati al-fajr fi al-masajid au fi al-waqt. Nze sobola kusala sala ya fajiri oba salatu subuhi mu jamaa oba mu budde obutuufu oba gitwala n'egisalye ku muzikiti. Buli owulyange swala ya fajiri ekumenya okutwala ku muzikiti. Gwe wenna omusajja oba oli mukyala ng'ekumenya okusalya mu budde bwayo ng'enjuba tennavaayo manya olina amazambi mangi gegakulemesa okusala eswala ya subuhi mu jamaa. Oba mukyala ng'osala enjuba evuddeyo manya olina amazambi mangi gegakulemesa okusala eswala eyo mu budde. Atasobola kuswala salatu layl, atasobola kuswala kusituka kiro kusala mazambi gegakulemesa. Omusajja atasobola kugenda kusala swala mu muzikiti n'ogisalira mu jamaa ng'oli musajja mazambi gegakulemesa. Olina jjana agamba nti wallahi ana la astati'u an uhafidha al-basara an al-muharramat aw al-haram. Wenaga wallahi tekyebereka kati nze obwala bwemitakawo nkole nti wallahi nyina obutunuulira. Olaba nga amaaso go tosobola gakontrolinga butatunuulira bintu bya haramu manya olina amazambi agakutuddeko bwe gati. Amaaso go gasobola kwekontrolinga kuba amazambi olina mangi. Nga gwe buli haramu ajja omutunulako buli haramu ajja omutunulako manya olina amazambi mangi. That's the problem. Olinaga wallahi ana la astati'u an akuffa al-lisani anil ghibati wa namima wa takdhib wa shahadatu zur. Naga wallahi ya Mungu nange nze simanyi nze olimi nsobola kulukontrolinga ngeno kanga olugambo ddo mutuufu simanyi nsobola kuluvaako kuba nze lunnyumira. Olinaga wallahi nange simanyi we nnimba naye nga mulimba oba tosobola kuva ku lugambo na bulimba na kuwaayiriza na kuteebereza banno by'otalinaako kumanya manya olina amazambi agakutuddeko ge gakoze ebyo. Ku mazambi gali oyongerako malala nga nawe oli awo gwe weekakasako olugambo weekakasako obulimba weekakasako okujulira ebyobulimba oba by'otalinaako kumanya oba ebitali bituufu manya oba ng'okyalimu embeera eyo olina amazambi mangi agakutuddeko. Tobola ng'okyalimu eyo embeera. Oli asooka wallahi ana la astati'u an ubirra abi au ubirra ummi. Naganze wallahi kazende ggaalo babayita bakazende ggaalo ba kazende boy nze yantama. Olina akera kumanyaga taata we nanga kazende boy kazende ggaalo nze yantama. Ekyo obanga okyayina embeera efaanagana bw'ekyo nga taatawo oba maamawo toliredde kumurespectinga oba kumuwa kitiibwa olina amazambi agakutuddeko ku mutwe tosobola kubeera ng'okola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Oli asobola naga wallahi ana la astati'u an asilu rahim. Nze famire yange yantama newe kiba kize sobola kukwatagana nabo n'onangamba ebigambo ebyenkana wanze abantu nabafiisa nze abo abantu nabavaako nze abo abantu bazibu nnyo abantu abo baali banzise n'otandika okwogera ku famire ebifaanagana bwe bityo imma oli mugaga Allah akusudde ku busente ng'olaba tokyadda gye bali oba ng'oli mwavu olaba embeera mw'oli olaba nga be baagikuteekamu ng'olina endowooza zo nesobola kuyunga nabo Luganda sisobola. Manya olina agazambi gangi agakutudde ku mutwe tegakusobozesa kubeera nga osobola okuddayo ng'Oluganda. Olinaga anze sisobola kusiramuka wallahi ana la astati'u an antiqa shahada. Sisobola nsiramuka ntya nve mu ddiini ya jjajjange ne bajjajjange ne baani sisobola. Alina obukafiiri buli mu mutima bulinga mu mutima gwe obukafiiri bwe bulinga buliko ekkufulu obukkiriza tebuyinga n'obukafiiri tebufuluma. Nze sobola kutola shahada nga kyekakasa nze sisobola
zisobola kutoola shahada obukafiri obuli mu mutima buliko ekkufulu tebufuluma aye tebukkiriza na bukkiriza kuyingira. Manya olina amazambi mangi agakutuddeko, Allah tasobola kukuluŋŋamya. Oli agamba ana la asatiu an unfiq, sisobola kusaddaaka nze nga biraani bamanyi sente gye nazijja. Tombuulira abantu baavu, tombuulira. Bw'olaba nga tosobola kusaddaaka ng'okaluubiriza, owuli olina ekikuddeko mu mutima, oyagala nnyo ebyobugaga Allah yabikoze, manya olina amazambi agatuddeko. Buli olaba ng'olina eyo embeera yonna, manya olina ebizibu bingi ebikutuddeko. N'olw'ensonga eyo faljawaabu fattish an dhunubik. Buli olaba ng'obulamu bwo buli bufaanana bwe butyo, tandika okunoonya amazambi g'okola agakutuusiza mu eyo embeera. Ng'oli mukalubo nnyo ku buli mbeera yonna buli ekutuukira mu maaso. جاء الرجل إلى سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال omusajja yajja eri Ali radiyallahu anhu n'amugamba ya Ali, namukoola amiru mina namugamba wallahi ana uhrimtu min salati billayli wala adil sabab. Yagamba nze simanyi, nze mutuufu Allah yangerera, nze sobola kusituka kiro n'ensaala naye embeera sigimanyi, simanyi kivuddeko kubanga nze sobola kusituka kiro n'ensaala. Faqala lahu Ali radiyallahu anhu, namugamba anta arrajulu qad qayyadtuka dhunubak. Yakiddamu emirundi ebiri. Yamugamba musajja gwe ekigaana okusituka ekiro okusaala amazambi go gakutuulako ekiro bwedi nga tosobola kikola. Oba bakaboti nga gajja gakutuulako n'oba oyagala tosobola kusituka kukyala kiro. Oba mugagga ng'olina obugagga bwo bukulumu okubusaddaaka amazambi gakutuulako nga tosobola kubugaba. Oba olina oluganda lwakutula nga sobola kuddayo kumubuuza oyo, naawe olina amazambi mangi gasinga n'aga munno oli g'oganya okubuuza, naawe gakutuuka atoyunga luganda. N'olw'ensonga ya man hurrimat albuqaa min khashyati llah. Olaba nga tosobola kukaaba nga Allah yakuggyako nga tosobola kukaaba kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya man hurrimat min buqaa min khashyati llah. Olaba nga tosobola kukaaba ng'okukaabako okaaba lwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala, manya olina amazambi agakutuddeko amangi, tosobola kukaaba. Tosobola kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala okaabe ng'okaaba lwa Allah. Ya man hurrimat ladhatul unth billah. Bw'atasobola kubeera n'oweefumiitiriza bwekka ne Allah, n'olowooza ku bunene bwa Allah, ku kitiibwa kya Allah, n'olowooza ku buyinza bwa Allah n'amaanyi ga Allah ne Allah byakkoledde, nga tolinaayo gwe kadde kw'osobola fissa n'omulowoozaako bw'atyo, amazambi oyina mangi. Ya man hurrimat ladhatin munajatin fil khalwa. Bw'atasobola kutuula nga kandaajanire Allah wange, muloopera ebizibu byange byonna. Ya man hurrimat ladhatu salatu alfajr fil jamaa. Bw'atasobola Allah nga yakuggyako eswala ya fajr, tosobola gitwala mu jamaa ng'oli musajja, naye ate osolokera ku ssaawa mwenda n'ogenda ku appointment oba 11 oba 10 naye nga 12 ogenda omala okusaala nga tokisobola nga Allah yakikuggyako. Ya man hurrimat min ta'ati llah. Gwe Allah gwe yajjako okumugondera, ng'okugondera Allah olaba kikkaluubirira. Ali yaddamu ansa emigi yagamba anta arrajulu qad qayyadtuka dhunubak. Gw'alina eyo yonna n'embeera nga buli kimu kikkalubirira ekyeddiini, olina amazambi mangi gakutuddeko ne gakulemesa. N'olw'ensonga eyo aldhunub qad tamiitu alqulub. Amazambi gassa emitima gy'abaanadamu ne gikaluba. Ennaku ngende ng'ombeka nti omutima gwakaluba, tegukaluba bukalubi, amazambi amangi ge gagukalubya. Ogamba omutima gwo gumala okukaluba, wakad yurithu adhilla. Allah n'akusikiza okufuuka omuntu owa wansi. Allah akusikiza n'ofuuka omuntu owa wansi, omutima gwo gye gwongera okukaluba olw'amazambi amangi. Allah akukkakanya bidhulli dhunubi wal maasi. Allah akukkakanya olw'amazambi go n'obujeemu bw'okoze ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ate talaqqu dhunubi hayatul qulub. Bwe tunaaleka amazambi ne tutagakola, bwe bulamu bw'emitima gyaffe. N'obulamu bw'omutima gwo kwe kubeera nga tegukola mazambi Allah by'atayagala. Alqalbu ramzul haya. Omutima guno kyekintu ekitamu Allah kwayisiza mu mubiri gwe okutambuza obulamu bwo. Kiri kimu ku byo. Mulimu obwongo, olina omwoyo, naye omutima bye bimu ku biyungo Allah byayizamu okutambuza obulamu bwo. Ma sumiyat alqalbu illa bikathrati taqallub.
ekyatumya omutima qalbu kitegeeza kigambo tatakallabu gukyuka buli ssaawa yonna kyetwatuiza rams alhaya gwe gukyuka kyogenda gutambuza kino n'ogenda nobba gukyuka noddayo mu muziki noddayo ku kino gukukyusakyusa buli kaseera wa hakikatu linsan fi dunya jamaaluhu obutuufu bw'omuntu oba obulungi bw'omuntu kwe kubeera n'omutima omulungi muno mu duniya era kyekisinga okweraga nti gundi alina omutima omulungi ekyokwewaana nkyo muno mu duniya allah gwawadde omutima omulamu nga mulungi ate ku nkomere yabaliba n'emitima emirungi kuno ku duniya bebagenda tuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala nabo abasiimye agamba illa man ata llaha biqalbin salim allah ayagala mutima nga mulamu ate nga muyonjo ate nga mulamu abagenda okuwejja nabo kabe ata biqalbin salim abagenda tuuka mu maaso ga allah ng'emitima gyabwe gyali miramu kati byonna byokuna bitta omutima gwo kuno ku duniya ewotugenda tuuka mu maaso ga allah ng'omutima gwo guli mitima egyafiira ku duniya tusabe allah atujje mu bantu abo naye kyekigenda okutta omutima gwo kathrati dhunubi wal maasi kujemera allah n'okukola ebikolobero omutima kiyungo kya bbeeyi nnyo mu mutima gw'omuntu gusaana nnyo okufaako nga we tunaaza emibiri gyaffe gireme kuunya giveekekko n'omutima tulina okugunaaza guveekekko tugunaaza na bigambo bya allah tugunaaza na kuwuliriza ilmu tugunaaza na kukola allah byayagala omuntu omutima gwo mwetaavu okugunaaza nga onaaba buli lunaku nagwo gwetaaga okulya emmere y'okugukola okudda eri allah buli lunaku ate buli ssaawa omutima gwa bbeeyi lwaki gwa bbeeyi mahallu tawhidi gusaana ennyo okufaako obutafa kuba ye mahallu tawhidi obukkiriza bw'omuntu bwonna butuula mu mutima gwe kyava omuntu atoola shahada nasanga nkakasa n'omutima gwange neŋŋamba nteri asaana kusinzibwa okuleka allah omumu bw'omuwe ne muhammadi mubaka we aba amaze okusiramuka kuba akakasa kuva ku mutima kati ye mahallu tawhidi obukkiriza bw'omuntu bwonna butuula ku mutima gwe kyekigufuula okuba ashrafu ljawari kyekiyungo ekisinga okuba ekyekitiibwa mu mubiri gw'omwanadamu gwonna liannahu mahallu tawhidi ekifuula omutima okuba nti gwa kitiibwa nnyo gwa nkizo mahalli nadhar era allah jalla waala kyekifo kyatunulira mubiri gwo gwonna tatunulira bigere byo birungi tatunulira kkala mbu oli muddugavu nnyo oba oli mweru nnyo tatunulira mubiri munene na mutono tatunulira mwavu na mumpi tatunulira alina ekirevu kinene atakirina talina muntu allah kyakutunulyako kyonna wallahi mahallu nadhar alqalb allah atunulira mutima gwo gwokka katulina okugufaako ennyo guleme kufa gufa n'amazambi ne gufiira ddala ne guvunda ne gulwala olw'amazambi amangi omuntu gakola kakati omutima gwa bbeeyi yagamba sallallahu alaihi wasallama inna fil jasadi mudghatan mubiri gw'omwanadamu mulimu ekinyama idha salaha salaha aljasadi kullu wa idha fasada fasada aljasadi kullu ekinyama ekyo allah singa ayamba omwanadamu ekinyama ekyo nekiteera mu mubiri gwe yenna omuntu aba mutereevu wekigeza nekyonooneka nekifa yenna aba mufu n'olw'ensonga eyo mubitta emitima gyaffe negifa negivunda ge mazambi omutima guyina position oba ekifo kinene nnyo mu mubiri gw'omwanadamu so tukitwale nga kikulu nnyo okukola allah byayagala emitima gyaffe gibeere miramu agamba walaw fahuwa walaw kaidi agamba aljawalihu jundun lahu ebiyungo bino byonna ejje lya mutima wa khadamullah bino byonna ebiyungo biweereza mutima ebiyungo byonna jundu lilqalbi gyonna gonna maje ga mutima omuntu agamba kwata kino okube nga yakuba ekigere samba nga kisamba weerere genda oyende buli kyokola kyonna amaaso tunula kino omutima gukudirecting okukola ebyo n'obuwongo bwo naye omutima gwonna gwe gukulembera ebyo byonna wahuwa malakul jawale ebiyungo byonna bigolera mutima idha salaha salaha aljasadi kullu kyetuva tugambe wotyo wa idha fasada fasada aljasadi kullu omutima we gufa gudirecting ebiyungo byonna okukola ebintu ebikyamu n'olw'ensonga eyo adhunubu tamiitu alqulub oba alqalbu amazambi ago gatta omutima galwaza omutima watumulidu alqalbu amazambi galwaza omutima ne gagutta bal watujabu alabdi anillahi azza wa jalla omuntu omutima gwe gumala okulwala olw'amazambi galina oba ne gufa
okifo kye nikikala ku makyenyi kabbuli y'omutima gwe nga gwo gwafa dda atandika okwerabawo n'alaba nga w'amaanyi nnyo ku Allah jalla waala. Kyenva mulanga abazungu leero Allah abawaddeko emitima gyabwe egimu gyalwala ne gifa ne bagenda bamanya nti Allah taliiyo. Era olanga omuntu niwo niwaffe babyatula balaga nti Allah taliiyo singa leero kyandibadde bwe kiti. Olaga nti Allah si mwenkanya, Allah si bw'ati. Ebyo byonna buli wayogera Allah kyatali omutima gwe kiraga akamuli akana nti omutima gwe mulwadde oba omutima gwe mufu. N'olw'ensonga eyo tulekerawo okukola amazambi agalwaza emitima gyaffe n'agagitta kuba ge gavuddeko ebizibu byonna bye tulina mu nsi. Ge gavuddeko byonna okulemerwa okuli mu nsi. Ge gavuddeko obwavu mitima gya mazambi. N'olw'ensonga eyo attaqwa alhaqiqi fil qulub la fil jawari. Newe battaqwa attaqwa hauna. Omuntu okutya Allah jalla waala mu mutima gwo okutya Allah kuli mu mutima. Era n'okutya attaqwa alhaqiqi fil qulub la fil jawari wa fil qalb la fil jawari. Okutya Allah okutufu kuli mu mutima tekuli ku biyungo byo. So ebiyungo byo tebirina kye biri mu maaso ga Allah. Omutima gwo gwe gulina kye guli kubanga ye mahalli nadhari era ye mahalli tawhid. Kyobala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba dhalika waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Okutya kw'omuntu kubeera mu mutima gwe. Allah n'agamba la yanala Allah ruhumuha wala dima'uha walakin yanalu attaqwa minkum. Allah ayagala kumutya ate otakwa ebeera mu mutima. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba attaqwa hahuna. Attaqwa hahuna. N'alaza ku kiba kye nti omuntu atya Allah. Leero kati buli muntu ebikolwa bye endabika ye n'olulimi lwe ye bw'ayogera ebigambo naga nze nsinga okutya Allah. Takwa y'omuntu ebeera mu mutima. Ibn Qayyim yagamba wa'lamu anna al-a'malu tatafadalu inda Allah bitafadul ma fi al-qulub. Kyomulanga emirimu gyaffe gisingana mu maaso ga Allah. Tegisingana na kukola mirimu mingi nnyo ono yakoze emirimu 10 ono yakoze 2. Gisingana na takwa mwe tubikoledde. Ekyo kyokoze okikoledde mu kutya Allah ng'olina ddala kye y'okutyako Allah. Ekintu ekyo kikulu nnyo kibuzaabuza mutegeera. Ibn Taymiyyah yakyogera agamba al-a'malu tatafadalu inda Allah. Emirimu gy'abanadamu misukkuluma egimu gyasukkuluma ku ginne wajo mu maaso ga Allah bitafaduli ma fil qulub. Okusinziira enkizo omutima gwe gye gutyamu Allah n'omulimu gwe gwokoze guba gwanjawulo okusinga omulala. La bikathrati al-a'mali. So si mukola mirimu mingi nnyo oba mu ndabika gyo nti ono alayika guno omulimu gwe yakoze munene. Oyinza okuzimba omuzikiti omunene nnyo ng'ogwa Gaddafi naye ng'omutima muwagukoledde bakuwaane tegulina omulimu ogwo kye gwenkana. Abagula banga omunene naye wa Allah watunyonnyayo ng'enniya si yeeyo omutima gw'omufu khalas omulimu gwo tegulina kye guzitowa. Wagukoze abantu bagutye. Naye omuntu ayinza okukola n'azimba luumu emu n'agizimbira omwetaavu n'afuna empeera nnyingi olw'omutima gwo nga yakikoze lwa Allah okusinga omuntu yazimba omuzikiti omunene ng'ogwo wa Gaddafi naye nga niye tekikoze kusimisa Allah. Kyekyo yali ategeeza. Era Abubakar ekyamugeza mbu sabaka Abubakar radiyallahu anhu an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bikathrati fil amali la wallah. Simbu yakola nnyo ng'akola guno omutima gwe gwalina enjawulo ku mitima emirala. Wa innama sabaka era yasooka okukkiriza mu basahaba ba Nabbi bonna yasooka okukkiriza omutima gwe gwalina enzikiriza n'okutya Allah enti ey'enjawulo. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bapima imaani ya Abubakari n'abantu bonna abaliwo ku mulembe n'abalijja okutuusa Allah walizingako kiyama imaani y'omuntu omwe esinga umma yonna. Eyo teyali ku mirimu nti Allah yalaba emirimu gya kati ffe tukola nakatukola emyaka 100 nga Abubakari amaze okufa 100. Naye ne baleeta imaani y'omuntu omwoyo gwe baaziika edda ne bagigeraganya ku bantu bonna abaliwo nga mulamu paka n'abaleero paka Allah walizingako ensi imaani y'omuntu omwe esinga umma yonna. Ekyo tekyali nti emirimu yakola mingi guno na guno naye kyali ku mutima gwe. Okutya Allah ente gye gwali gumutyamu n'ekyali ku mutima gwe n'obukkiriza bwe yali ayina ne yakini gye yali ayina ne thika gye yali ayina mu Allah subhanahu wa ta'ala n'amazima ge yali alina. Ebyo byonna byamufuula nti omutima gwe gwali gwanjawulo. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi Tirmidhi yayogera ne Abu Dawuda n'abalala yagamba nti mazima omwana Adamu wabanga asobeza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba innal abda omwana Adamu wakola idha adhnaba dhamba idha adhnaba al-abd omuntu omwana Adamu singa akola hadisi gamba omwana Adamu yenna idha adhnaba al-abd dhamba omwana Adamu singa akola
ekisobyo kyonna oba n'akola obujeemu bwonna agamba nuqta fi qalbi nuqtatun sauda bateeka ku mutima gwe oba omutima gwe ogendako kaddooti aka black n'agamba fa idha taaba fa intaaba wa nazaa wastaghfara singa yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'akola istighfaru n'agamba asba qalbuhu kalmiraatin swafiya omwana adamu wasobya Allah jalla wa ala makulu genjagadde mu hadisi eyo nyinza okuba kisomye bulungi nga we yandibadde naye kingendereddemu omwana adamu wasobya Allah subhanahu wa ta'ala buli zambi lyakola nga Allah ateeka kanukuta oba nga ateeka dooti eya blaaka ku mutima gwe nga ateekako ekipapi pu wasobya nga bayongerako tu wasobya nga era bongerako omutima guyinza okukola ku makya nga saidi ya blaaka nga saidi njeru naye agambye omwana adamu wadde wamu n'ekyo Allah wamala okuteeka dots oba ebintu ebiddugala ku mutima gwe singa dde eri Allah n'akola tawuba neyeneza Allah n'akola Allah byayagala Allah asangulako ebintu bya blaaka byonna birina ku mutima gwe ne guddeyo ne guba nga gutangala nga webanga mmira ng'osobola n'okugyerabamu bimaana ffenna tuli bakendeevu tulina amazambi eri Allah mu kaseera kano nga tuli mu mbeera ng'ensi etukutte sente ziganye riziki ntole ebizibu biyitirivu nnyo twenenye Allah ajja tukuza emitima gyaffe tuddeyo tusobole okukola emirimu Allah gy'ayagala Allah atuggyeko okugezesebwa kwonna ffenna kwe tuyina kyobalanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun n'agamba yaumaidhin an rabbihim lamahjubun Allah subhanahu wa ta'ala yagamba otunaajemera nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okeera ku makya nga omutima gwo waliwo ijabu bainaka wa baina Allah buli woojemera Allah subhanahu wa ta'ala okeera ku makya nga wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ijabu obanga waliwo ekiziyiza ne Allah subhanahu wa ta'ala nga n'osaba edduwaazo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nga tajja kubeera nga azikkiriza n'olw'ensonga eyo omulamwa gwaffe gutambuleko nnyo okusinga olwaleero gubadde kugamba nti ebizibu byetutuuseko mu duniya ebizibu byetulina mu umma y'obusiraamu ebizibu ebiri mu duniya byonna bizze bikathirati dhunubi wal maasi olw'okujemera Allah n'amazambi gonna gonna ge tukoze Allah subhanahu wa ta'ala kyavudde aleeta ebizibu ebyo emitima gyaffe ne girwala ne giba mikalubo nga buli kintu kyonna kyonna kyetuyagala okukola kitukaluubirira n'olw'ensonga eyo tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga wetukyusa okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okubeera nga ayagala yagamba falamma azaagu azaaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin buli tunakyuka ne tuva ku mateeka ga Allah Allah agenda tujjako buli kintu kyonna n'olw'ensonga eyo tuddeyo gyali Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atwanguyiza tetujja kusinga kaawo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala betukoze atuwemu ekisinga okuba ekituufu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyaffe agitukuze tubeere n'emitima emiramu kubanga twaganye nti alqalbu mahalli nadhari kyekifo Allah subhanahu wa ta'ala kyekiyungu Allah kyatunuulira era mahallu tawhidi era Allah mwe mutuula obukisinga kaawo kisaba omuntu tusaba Allah atuwa omutima omulamu atunuulire n'emitima gyaffe nga miramu tutuuke mu maaso ge nga tuli bantu abalina qalbin salimu Allah tuteeke mu bantu bejjana saba Allah subhanahu wa ta'ala takuumira mpeera abakuume temuva ku Salamu TV musigaleko nga bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi kisaba omuntu saba Allah